أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهمه ومن كل عين لامة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. Allah jalla jalaluhu tumwebaza bwetutasobola kukomekereza nti tumaze okumwebaza tuwumule, kubanga byatukolera naye tannawummula, akyatupokera tulina kugenda mu maaso nga tumwebaza. Alhamdulillahi alladhi binicmatihi tatimmu salihatu. Ate ku ebyo ebitukosezza alhamdulillahi ala kulli hal. Mu buli ngeri yonna tulina kumwebaza. Ku bitusanyusizza biva gy'ali mu bujjuvu bwabyo nga bw'obifunye, mu bitukosezza embeera zonna ye kontrola waazo. Tumwebaza okututambuza, ebifuba bikyatugoya. Twagudde mu bifuba bya Uganda wano nga bingi. Tusaba Allah atutaase abituwonye n'ebirwadde byonna. Allah tumwebaza okututambuza n'atujja wano netutolontoka mpaka South Africa mu kabuga kayitibwa Santoni. Tubadde tusimbye amakanda, kabuga kazungu ddala. Abamanyi Bulaaya nga bamanyi ne South Africa bagamba nti kabulaaya ka Africa. Allah tumwebaza ebyo byatukoledde ne byatukozesezza. Biseera ebisinga obungi tubadde tutunuulira ku TV awo ng'olaba abazannyi b'omupiira be batambula ku bisaawe by'ennyonyi, baga nti bagenda kukuba gw'ejimbi. Awo ne bagenda n'abayimbi batyo. Naye baganda baffe bwe baba bataddewo enkola, abali mu mawanga ag'ebweru nga balina obwetaavu bw'okujjukizibwa ne baganda baabwe abali kuno, ekyo mu by'ebbeeyi nno nakyo kya bbeeyi, nkola nnungi. Bannange naffe mujje mutusomeseeko ne batuteekamu ssente zaabwe n'ebiseera byabwe, ne batulabirira mu ndabirira esinga okuba ennungi gye balina. Ekyo tukibeebaliza nti alhamdulillahi rabbil alamin. Olugendo lwaffe lwatambula bulungi, twagenda abantu 5 okuva wano, anti bagamba okutambula kulaba kudda kunyumya. Twagenda ne baganda baffe bashehe Kyeyune, Imaamu Kyeyune, Shehe Burhani Kiti Muhsin, Shehe Shafiiki Mafo, nange kamwa koogera ne mungana waffe wa Thuraya Abdurrahman. Oyo ye ng'ate ali mu byuma. Omusomo gwe tuwusomesa gwabaweeza.
tusaba Allah jalla jalaluhu asiime baganda baffe ate naffe atusiimiremu be baateekamu obwesige okubaako kye babasomesa. Tusaba Allah akkirize ate akifuula ensonga y'okutereera k'oyo abadde tannatereera, akifuula okwejjukiza eryo y'abadde amaze okutereera nga sigaddemu obumulumulu ajjukire ng'atereere. Duniya tekitegeeza nti baatutwala nti ffe tusinga obumanyi. Eyo entegeera waliwo abagirina nti baba tutte olw'okuba be basinga okumanya. Eyo entegeera nfube ffufululu. Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo obusazi abamanyi bayitirivu mu ggwanga b'otayinza kuyisaamu maaso bw'oba oli mwenkanya. Bangi abatusinga be tutatuuka na mbukongovvule, wabula nga bwe kuli okusalawo kwa Allah, nga bw'atwala omwana omuto n'aleka jjajjaawe, tebuwa buli azaamaanya. So ng'endaba y'obuntu yali baddeega nti jjajja agenda omuvubuka asigale, naye Allah mu kulamula kwe talamula nga ffe bwe tulamula. Ogenda okuwulira wano twaliwoko, wano twajjawo. Tusaba Allah baganda baffe baganyulwe mu ssente ze baatutaddemu n'ebiseera, ate naffe tuganyulwe mu biseera bye twataddemu, tutuuke mu maaso ga Allah nga yatusiima. Ne twebaza abaasigadde babeesabeesa eddalasa yaffe, Sheikh Mustafa Mujabi ne banne, okubeerawo kwaffe kuba kutegeeza ate kusomesa mmwe bwe tuvaawo ate mmwe muddewo mu ddalasa yaffe ebadde eya buli lunaku, wadde nga ejja kukyukamu kubanga emirimu gigenda kutandika egy'abaana baffe okuddayo okusoma. Eddalasa eno ey'okumakya teyaliiwo bweti, naye kyali nti korona bwe yajja abantu nga balina eggandaalo ddene, netugamba tulina gye tulaga. Lwaki buno obudde bw'okumakya tetubuganyulwamu ne tusomera emyaka 2 musobyo gye tumaze mu muggalo? Ebadde eddalasa ya muggalo, kukendeeza eggandaalo lya muggalo. Naye kati ojja kwesanga nga oluusi tubadde tugivaamu essaawa gye twagala. Ojja kwesanga ng'omusomesa ayagala kkeera ku ssomero, mu ngeri y'emu n'omuyizi ayagala kgenda ku ssomero. So tujja kuddayo ku ddalasa yaffe eya buli wiikendi baada al-maghribi insha Allah. Eya tafsiri yaliwo we twakoma we tujja okukola ki, kuba tafsiri abamusoma bali mu kibuga wali mu tawuni, abatasobola kujja ku makya mu ddalasa ya ku makya, ate ng'eri ddalasa y'abasuubuzi. Wadde nga ekifo we twali tusomera kiri mu kulongoosebwa, n'olw'ensonga eyo tujja kugenda tuwaawaanya tulabe engeri ki omuwuliriza waffe gy'anaagenda abeesebwamu. Naye ng'obudde ku sayidi y'abayizi n'abasomesa kimu ku bituwalagganya, tebuli ku sayidi yaffe. Twali tukyasoma akatundu akaasigala bwe twakoma, twali tuli ku kadari. Kadari gwe mulyango oguteepangirwako kusomesa. Wakati wa gusomesa n'aguwuliriza. Era oyinza okugusanga ng'abasomesa bangi bagwebalama, si gwe mwangu okunnyonnyola.
era teribaggandaalo nange saali bukoze eki saali busalimbiddemu kubanga muzibu naye alhamdulillah tubadde tutambuddeko gwaleetera abamanyi abaasooka okwekutulamu ebikunsu alqadariya ne wajjawo egurupu gye bayita baqadariya ne wajjawo aljahmiya ne wajjawo aljaburiya ne wajjawo ebibinja ne byetemeratemera mu mulyango guno bamu'tazila bw'oguyingiramu ojja kulaba buli omu gwamumenya gutya olumenya nno olw'amaanyi naye bwe mba ngusomesa gwe toyinza kiwulira naye nga gwe gumu ku miryango mu busiraamu ogukyasinza obuzibu era bwe nali ngutandika nagamba saagala mu kibuuzo kya muntu kubanga sijja kukisobola wabula wuliriza buki bwe twali tugutandika omuwandiisi w'ekitabo kyaffe kino mahariji alqabul yagamba maratibu alqadari arbaa yagamba nti ennyingo z'omulyango guno ogwogera kwa Allah gulimu ennyingo nnya enkulu almartabatu lula ennyingo namba 1 anakkiriza qadari okugera kwa Allah oba puroguramu ya Allah bwe yali akole ensi eno n'eggulu mu kwejjukanyako akatono nakugamba nti qadari buli mukozi yenna ateekwa okuba nayo abaana bagenda kuddayo mu masomero olina okubeera ne qadari okukola ki wageraageranyiza dda mmere ki gye bagenda okulya era bameka boosuubira era bagenda kusula batya era abasomesa bameka eyo gye tuyita qadari enteekateeka ebeerawo ng'ekintu tekinnakola ki tekinnabaawo kati ne Allah subhanahu wa ta'ala twali tetunnabaawo n'eggulu n'ensi ye nga yaliwo yekka mu bwomu bwe nga qadari enteekateeka gye yateekateeka bamalayika banaabeera wa abantu banaabeera wa ebisolo binaaba bitya ennyanja nziteekewa biki byennyina okuteeka mu nnyanja ebyo nenkugamba oba ojjukira nti qadari efaanagana naawe omusomesa ogenda ku ssomero abaana baddamu nkya wateeseteese ki omusomesa omutuufu tagwa bugwi ku ssomero abeera ne kye bayita stream of work ne lesson plan oyo ye musomesa yayitako muki mu ttendekero ly'abasomesa tagwa bugwi mu kibiina wabula yeeteekateeka aba ne kye bayita lesson plan mu Luganda kyeki namba mu Luganda pulaani yenteeka ki omusomesa omutuufu tagwa bugwi mu kibiina aba yateeseteese by'anaasomesa olunaku olwo nga mu budde bwe bijja mu budde bwe baamuwadde ku time table n'ateekateeka n'ebiseera bye n'aganja kusomesa lwaggulu oba ku makya ekyo kye bayi pulaani omuzimbi omutuufu tasima busimi musingi n'atandika biramupango aba ne kye bayita pulaani n'amanya nja kukozesa emitayimbwa bwegiti tripu z'amayinja bweziti ez'omusenyu bweziti kye bayita pulaani kati mu kukwanguyizaako mu lulimi gy'empise kiyite nti pulaani ya Allah ng'akyaliwo bw'omu yekka gye yakola okukola ki okulaba nti buli anaabeera wano alibeerawo mwaka ki
alimalawo emyaka emeka agenda kulya byenkana wa amazzi genkana ki oxygen mungi kwenkana ki munna gwoyinza okuba okuba olina ennyindo yo mu bbanga ng'egenda esika buli kyerabye gwe n'olowooza nti kibiriiko kadari obungi bw'ebintu bukulowoozesa anaatambula ebigere bimeka ku nsi kuno asigazza bimeka ebyo byonna biteeketeeke fi kitaabi mubin waliyo ekitabo ekyawandiikibwamu purogulaamu ya buli kitonde anaaba n'obwoya bumeka ku liiso munnange bw'ogenda tunuulira abasajja abakola pulaani z'okuzimba oba ez'amakubo abakola hayiwe tulowooza nti bayiwa buyiyi ttaka aba yamala dde okutuula wansi n'amanya nti okuva wano okutuuka egindi ŋŋenda kuyiwawo omugga guno gujja kumala hadikowa gayinja emmotoka mmeka amafuta liita mmeka ettaka litya ye ŋŋenda kulijja ku lusozi ki naye gwe bulaba emmotoka ziyiwa ettaka n'ogamba abasajja bayiwa ettaka so nga baliyiwa eryo lye bayiwa liri ku lupapula era bwe bongeramu bizinensi eba efudde kuba tebakikola ki tebakiteeka ku lupapula naye olw'okubeera nti bw'olaba emmotoka ziyiwa buyiyi naga nti kyaggwadde abasajja balina sente ekyo gwe wookoma naye bikadari bintu byonna biriko ekipimo ekigere kati gwe naafi okuba ku nsi baateekateeka olijja lunaku ki saawa mmeka dakiika mmeka ogenda kulya ensawo z'obuwunga mmeka kati gwe mu bwongo obwo tekikujjira naye wateeka okubaawo kye bayita enteekateeka esooka ng'ekintu tekinnabeerawo kye tuyita kadari kyova olaba nga bakutegeeza ng'oba okigasse nti mu bitonde byonna Allah bye yasooka okutonda yasooka kitonde ki kalaamu oba okitegedde ekalaamu ekola mulimu ki n'agiragira nti njagala ompandiikire buli kintu ekiribeera ku nsi ne mu ggulu kalaamu n'eryoka ekola omulimu ne designinga buli kantu konna naawe ne bazzukulu bo okuva ku Adamu paka okutuuka ku kiyama n'amannya gaabwe n'emyaka gye balimala n'esente ze bazijja okukozesa naye kakati bw'obeera awo gw'olowooza oli awo n'anaakola embaga ateekateeka n'ababuuza mujja bameka anoonya kadari nteekateeka bwe bakugamba tujja kujja abantu 100 toyinza kutta nkoko emu toyinza kuleeta butebe 4 toyinza kuleeta tenti y'abantu 5 obuuza ennamba eno mujja bameka oyambibwe ku nkola ki ku nteekateeka kati obungi bw'abantu n'ebintu gwe byolaba mu ggulu ne mu nsi bikuleetera okulowooza nti oba wagwa bugwawo toliiko purogulaamu ebigere osigaza bimeka byogenda okulinnya ku nsi kuno we bataateeka kigere ekyo tekijja kutuukawo naye obwongo bwange naawe okusika ebintu ebyo biteeketeeke nti n'okisigini gw'olina baggwawo ogenda mu ddwaliro ne bakuwa omukolerere toyinza kitegeera gwe wanika buwanisi nnyindo nga kyannyanja kivudde mazzi n'osika ng'asika sigala noga nywedde ono kyova olaba istighfar tezisaana kubula ku muntu okwegayirira Allah akusonyiwe lwaki waliwo ebyengera byojja okufa nga tobirowoozezzaako nga n'okubyebaza tobyebazizza kyova wegayirira nti ayi Allah kusaba onsonyiwe ti sisobola kwebaza n'enkumalayo istighfaaru ziteeka okubaawo ku bye tukola nga tulowooza nti tutegeera era Allah tumukoledde
tatubanja tekisoboka. Akati ennyingo esooka mu kadari al imaanu biilmi llahi azza wa jalla twakiraba nti oteekwa okukkiriza nti Allah alina okumanya okwenjawulo almuhitu bikulli shay'in, buli kyotegeera nekyotategeera, kyewali olabye nekyotalabangako akimanya olumanyi olusinga bwekyemanyi. min almawjudaati, mu bintu ebiriwo ebirabikako, walmadumaati n'ebitalabikako. jajjawo yafa tewamulaba nako, naye kakasa nti Allah amumanyi olumanyi olusinga bwe yeemanyi gyali. ente zewakalya mu dhuhiya tozimanyi bungi, naye buli nti Allah agimanyi nga yo. ensawo z'obuwunga zewakeekomerera tozijjukira, naye Allah amanyi kiro ku kiro, namanyi ne kiro eyo kasoli we yava, ne bwe bamulima, n'ekyuma ekyamusa, n'obwayiika. kati ekyo bwekisookerwako nti ebiriwo n'ebitaliiwo Allah abimanyi olumanya. oyo ali mu mwana adaali gwe wateekayo gwe n'odduka, kati olondako miyembe nakuwanula ffene. Allah amanyi ki kyaliko essaawa eno, ali ku kibambulira oba ali mu byengera. naimu lqabr au adhabu lqabr, bwe yakuva ku maaso ne kiggwa takyamulaba yasiimuuka, naye Allah amanyi waali. wayalamu mustaqarraha wa mustawdaaha, amanyi esitowa mwali bwe bamutereka, amanyi biki ebiriyo. gwe toyinza kumanya olaba bwibijja, naye amanyi ono bukyaziikwa tafunanga ku mirembe, amanyi kiki ekimutuukako buli lunaku era lwaki kimutuukako. ali mu mirembe agimanyi lwaki mwagirimu era lwaki agiweebwa. olina okukikkiriza nti Allah amanyi bye tulabako n'ebitaliiwo. almartabati thaniya, ennyingo ey'okubiri, الإيمان بكتاب الله الذي لم يفرط فيه شيء, ونوكو كريزانتي بلي چامني يچوانديكا. buli kyamanyi kiri mu buwandiike obutalina kantu kasigala bweru. المرتبة الثالثة نينغو نمبر 3 الإيمان بمشيئة الله النافذة, oteekwa okukkiriza nti Allah ayina okwagala kwe ate kuteekwa okutuukirira nga bw'aba ayagadde. wa kuduratihi shamila, amaanyi ge gabuna buli kintu kyonna, tewaliiwo kiri waggulu w'amaanyi ge na busobozi bwe. Allah kyayagadde kirina kubeera nga bw'ayagadde, wadde nga kikontana n'okwagala kwo. olina okukikkiriza nti ekyo kyagerwa, kiri mu kadari, Allah baatu bakigize bwe kirina okuyitawo. المرتبة الرابعة نيجي يوكنا مرتبة الخلق, أنه خالق كل شيء وهو عامل وكل عامل وعمله. نوكو كريزانتي الله يتون دابولي كينتو شونا نابولي كيكوزي نيكي كيكولا. kati bwe tudda ezo ennyingo ziri nnya, naye ennyingo eyasoose n'agamba al imaanu bikitabati lmaqadiri, oteekwa okukkiriza nti buli byonna Allah byamanyi biwandiike. yadkhulu fihi hamsatu taqadir, ate okukkiriza obuwandiike bwa Allah ebintu bye byonna ate kirimu ennyingo 5. obuwandiike bwe yawandiika buli kintu, olina okukkiriza ate ebintu 5 ebiri mu buwandiike. twabiraba. ekisooka ataqdiru al azali,
من خلق السماوات والأرض عندما خلق الله القلم وينوكو كيرزا obuwandi kenti Allah ye yakola eggulu n'ensi nga ekyo kyaliwo ku lunaku lwe yakola ekalamu kyobula Allah agirayira nti nuunu wal qalam ekalamu Allah agirayira allama al insan allama bil qalami yayigiriza omuntu ng'amuyisa mu kalamu osanga bawandiise buwandiisi ekintu n'ogaa nti ono aŋŋambye naye ng'oyogera na lupapula aŋŋambye tajja kumusasula nti nga taliiwo nti ono awandiise wano kalamu nti akalulu kafu nti kiki agize bubiri tewabaddewo ndi nalonze bubiri kalamu yeramudde kakati olunaku Allah yakola eggulu n'ensi n'alagira ekkalaamu ewandiike buli kalonda wa buli kintu ne bwe kiba kikoola ekiri ku muti ne bwe kinaagwa n'ebimeka ebiri ku muti ekyokubiri nagaye nti bino ebintu bya bwongo bwawala era eyo gye tubadde waliyo abasomi b'ensanzi eraga nti eyo topiki kwe tuli otokalabula bukalabuze naye eyo tetegeerekeka namba waliyo bayizi bannammwe abali abasoma kitabatu lmithaqi yaume alastu birabbikum olina okukkiriza ekiwandiiko ekiri wakati w'abantu ne mukama waabwe olunaku lwe yababuuza alastu birabbikum sinze gwe mulisinza nga muvudde ku mugongo gwa jjajjammwe wano ada buli muntu aliyita ku nsi kuno yaliko ku mugongo gwa jjajja Adamu alayhi salaam gwe nakufaananyirizanga obwana bw'ennyaanya mu nnyaanya Allah yakwata ku mugongo gw'ennyaanya ng'ennyaanya eyo ye jjajjaffe Adamu alayhi salaamu ffenna ne tujagalala ng'abakubiddwa amasannyalaze nga tuli mu nsi eri esinga eyawano mu bungi nga tuli mu bungi n'atubuuza alastu birabbikum bwe muligenda ku nsi nga mbatutte temulisinza nze qaalu bala olina mu kadari za Allah empandiiko olina okukkiriza ekiwandiiko ekyo nti endagaano twagikola ne mukama waffe era agirina era ajja kujjukiza era naawe mu sayyidul istighfaari buli kadde ojejjukiza wa ana ala ahadika nkyalemedde ku ndagaano gye nakusuubiza eri empandiiko gy'olina ekigiyisa sayyidul istighfaari kyeki kwe kwewaako obujulizi nti okyali ku nnono y'endagaano y'oku mugongo wa ana ala ahdik ai Allah nkukakasa bwe twakola endagaano nga nkyali ku mugongo gwa Adamu n'ogamba bala nti ndikusinza ebwe watubuuza n'enzikiriza nti ndisinza gwe sikitanga sisamirangako sigendangako mbalongo wa ana ala ahdik nkyali ku ndagaano yaffe weetemye engalike nga toyina essabo weetemye engalike ng'okuba ekitabo omuwali mwene etambaala eddene zinga malawaasi ebintu lwakuba tubyogera nga tetukolaki manyi wano mu Uganda tulina engeri y'okutegeera ebintu yanjawulo emmotoka bwe yabika omupiira mu luzungu ogamba yabise football fuutu kyekimu ate boolo naye bwegandi emmotoka yabise omupiira nti football ye yabise aba mukyamu banedda si mupiira ebyaffe wano byo byasoba awulidde omubbi ye mugezi omwana oyo omugezi
kumamanya emmere yo giyingize nga bukyali akatamu agendanako anage ebyaffe ebyasoba okuyita embwa kikusingira okuyita dokita. Embwa eyo ayina amagezi naye n'owulira nga oyinyisiddwa eddaala. Embwa eyina ssente naye n'owulira nga oli embwa yennyini olulimi lupya. Kati omuntu mu kadari olina okukkiriza nti wakola ne Allah endagaano nga tuli mu nsi y'emyoyo ku mugongo gwa jjajjaffe Adamu, ate olina okujja kwetema engayike buli kaseera. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, gwe wantonda ate gwe rabbi wange omulabirizi wange, siina yandabirira mulala, si jjembe si lubaale si musambwa si muzimu. Allahumma anta rabbi, gwe wange andabirira, khalaqtani kuba gwe wantonda, wa ana ala ahdika, nkujjukiza nti nkyali ku ndagaano eri ey'obwejjeringa ey'obwebanga ey'ennono, wa wa'adika masataat, nkola bye mba nsobodde. Ebintu biri wano bingi bulala, masataat kyensobola tinkikola naye nga nkikolera mu surata ki olidde khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Endagaano zo nkyazikakasa. Ndagaano ki nti gwe walaga alibeera ku mulamwa oli muwejjana, ekyo nkikakasa bulungi era kwentambulira. Ali kujeemera muliro, eyo ndagaano nkyagimanyi. Masataatu, naye nkulanga bwe nsobola. Olidde abu ulaka binimatika alayya, nkyakakasa nti buli kyengera kyennina gwe. Wa abu bidhambi, ate nkukakasa nkusobya. Faghfir li, nsonyiwa. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, sina wakusira buddukiro terajja kunsonyiwa atali ggwe. N'ebiri wakati ebyo kibagiyita yusaidi al-istighfar, kubanga erimu okwetonda okusemberayo ddala okwannama ddala nga kusibuka ku kwetonda ensobi z'oba okoze ng'ovudde ku mulamwa gw'obujjajja bw'endagaano yo eri oba okitegedde. Kaakati tulabye olina okukkiriza obuwandiike bw'oku mugongo gwa jjajja Adamu nti endagaano twagikola naki. Obuwandiike obwokusatu al-umri, at-taqdiru al-umri inda takhliqi nutfa, olidde fi rahmi, olina okukkiriza nti waliwo obuwandiike mu siteegi y'okubeera munnabaana wa maama. Waliwo obuwandiike olina obukkiriza. Tuli ku buwandiike, yagambye obuwandiike bwa bika 5. Oteekwa okukkiriza nti bwe twali munnabaana wa maama olunaku lumu nti bamalayika baabuuza azakarun am untha, ono anaaba musajja oba mukazi, mukhallaka am ghayri mukhallaka, afuluma agende ku duniya oba aveemu ng'olubuto oluvuddemu. Ebyo byonna biwandiika olina okukkiriza. Asaidun am shaqiyun, anaaba wa mirembe oba wa mirerembe. Ebyo buwandiika olina okukkiriza. Tulaba omuntu nga wa mirerembe wano n'ogamba ndi byangu, alina obuwandiike bwe. Olidde rizquhu, riziki ye, ebyo olina obikkiriza oba oyagala oba toyagala. Ti riziki ye ya mapambano oba riziki yakaweweevu. Mwana muto atandikirawo okufuna sente nga bakamuzaala. Wazadde kulika bebi munnange, kulika ddala nti 5 giijo. Mulabya ddala nga nti omusajja avudde kisente. Riziki yakaweweevu yagitandikiddewo ng'akyayonka. Naye ubona omuzaala ne waba n'amuwa kinnankani. Kino sunno. Kino kisipande kisiba bakiyita muno bye tusiba natti. Ne wabula n'amuwa natti ndiga kati anti riziki ye ya mirerembe. Abakazi ab'edda bwe bazaalanga omwana ng'ensi ekyali mu wuzu, bwe yajjanga okulaba omwana n'ekimusu. Olidde naye kati olwaleero bw'olumuzaala rizikuhu ya miggo. Olidde nga nti ate azadde mulenzi kitalo, anti ente z'abantu ku kyalo zimazeewo, kati alabaka nti azadde weyo ng'omuwa ekinusu. Kati
ebintu by'obutambala bwe byasoba kaakati kale rizikuhu omwana bw'omulaga abantu ne batandika okumuwa obuntuntu obugoye nga ndi kuno nono mufunyi naye olaba omuntu ofiirwa kitawo ne bakusumikira ne wabulawo naakuwa ekino obeera nga mufunyi oidde bamubaraka kati awo riziki waawo oteyogirabira waawo azze ku nsi ensi agitandisa atya buliko kandi gundi yazadde nti abazaalazaalazairani ogekulanga n'omwana waike eriziki yeefunyiza nga gongolo naye nebamuweza amata kibi nnyo okujja okulaba omwana wa muno n'otamuwa kantu kibi oba riziki oze neke bikulako nabibugula biki yedda wagamba nga bikula nabyo ku mwana olumala bikula n'otufuna ekigege nokimuteeka mu ngalo naye kati olayagala kulaba ki ezo riziki zolaba kati zamapambano embuzi agenze nayo ate tagita adduka nayo naye nga wallahi ensoza kandi omusajja alina amasi maanyi kadaliye embuzi eri ku mugongo naye adduka nga talina kyatwala nalongo gye banye bamwe amatooka alina abiri ku kibegabega nawalo naye ngaenluulu wajja bamugoba naye nga tezagaisuula bwe bamukuba tafwa riziki bamukoya riziki yakutoba kati olina okukkiriza obuwandiike bw'omunnabaana riziki bagiwandiika nebama oligiwandika nebagamba ajaluhu wano ku nsi si wakusaalingira nga n'abaana abategeka ebyokusoma P7 bagitegekera emyaka emeka we primary 7 olevo ena erevo wulidde kibamala gasula kulaba amasomero gonna galina kadali oba okitegedde kakati n'okujja kwaffe wano ku nsi olina okukkiriza nti waliwo ekyakolebwa mu nnabaana nga tonnagireki riziki we neeba etya erina okutambula n'agyali oli musajja oli mukyala tiyali choice y'abakadde bo nti leero tugenda kuzaala mukyala oba musajja babiri omu riziko byonna naye n'emputu gye tukolera wano olidde bakugamba kino okola kino bagaji okola naye obiwandiike nti ajja kubanga wamputtu badde kye bakkanyako kyatayagala ate bwe mumala ne mudda ku kiki nga taakibuuka kadda ku kimuvuddeko ebyo byo biggwera eri mu lubuto kati bwamala okutegeera nti ono labika mu lubuto bawandiika kajja bangu oyo towasa oba tomufumbirwa kibaga nti yategera ebintu twajja biri ku pulaani oba okutegedde kati oluusi bwebutegeera bino oyinza obutakuba nnyo baana amasomero gali gateekolamu abaana nti ono streams bwojja kusomera mu kibiina kiri nti obwongo bwono bwetugga abasomesa baba bakimanyi bawa abaana interview bamala bawa interview ngeri genuine si bino ebyokukopera bino ebyabaseekamu gyebi omwana ajja nakola interview nga ekimuweesa interview eyo kwagala kulaba eddaala ly'obwongo bwe ligireki ayimiridde atya mu bwongo kati agenda najja naga nti nze P7 nagimaze obadde osomera wandika bweyakiriza tuula pepe eyo bw'amala n'agifunamu makisi nga zimutwala mu siniya bamuwa siniya bw'agifunamu makisi ng'alina kudda mu P5 bamuza mu P5 kati gojja ne mwana wange agenda mu secondary nti interview yagigudde naye okusinza makisi yafunye ajja agenda mu P5 kati bwe kibanga ewammwe mwenna emitwe mirwadde ng'omwana wo omugjawo bujja ng'onoonya ddala gali amasomero amakulu go gala nti oba tasoma P5 omutwale
bamaze okutegeera obwongo siki obuzito bwabwo. Birds of the same feathers flock together. Kakati buli mwana olwo lwasoma n'abo beyenkanaki obwongo abawa afunamu nnyo, naye buli lwasoma abamusinga obwongo takola ki? Tafunamu. Ye buli ssaawa atuuka n'aguba n'akimanyira nti nze nfuna 2 ku 10 mu maaso. Olidde n'akimanyira n'agubirayo. Oba okutegedde abo bangi nnyo gana amasomero agaffe agawa private gamazibuzibu nnyo kuba bo banoonya ssente. Olidde emwana bagenda bigenda naye bw'oba mussa mu kiraasi kati waliyo abaana abaweza okuwulira nti bw'afuna 9 mu kubala agamba tica makisi zange 10 zalazeewo. Yeggayira ku 10 yafunye mmeka 2 tayinza nakubuuza 8 kye gijaze. Asanyuka bisanyi kitanda lipoota yiyo nze namaze luwalo okuvaka. Oba okutegere kye ngamba oteeka okukeza ekalaamu y'omu lubuto. Ekalaamu endala ey'okuna tuli ku kalaamu atakdiru lhawuli fi lailati lqadri. Oteeka okukkiriza nti buli mwaka mu mwezi gwa Ramadani mulimu lailatul qadri. Waliwo ekiwandiiko eky'omwaka ogwo gw'ogenda okuyitamu, obubenje bw'onoofuna gwe nga gwe buli muntu, riziki gy'onoofuna. Inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Allah naga nti fiha mu kiro ekyo yufraku kullu amrin hakim, buli nsonga egenda okukola ey'omwaka eggweeraawo. Naafi omwaka guno agenda kulya kilo z'omuceere mmeka? Olidde kakati okukikusemberezaako tujja ne tugula obuwunga bw'abaana ku ssomero oba emmere ku mukolo nga tukuzeyo abantu bonna, naye ne wajjawo essaawa y'okuteeka emmere ku ssowaani. Nga emmere gye bateeka ku ssowaani bagitoola ku sepiki. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala yakola riziki yo esepiki, naye esepiki eyo mu lailatul qadri we bagenda okugira gye bagenda okukola ki? Okutuula ku sepiki ebyogenda okukozesa omwaka biri mu buwandiiki. Yagenda kukozesa ebintu bya sabbuni bimeka? Buli kyokozesa nga ggwe kiri mu buwandiike. Olina okukkiriza obuwandiike bwa buli mwaka obukolebwa ekiro. Kinagaye nti al imanu bil qadari mpagi si nyangu. Naye bwe tebagizomesa al imanu bil qadari khairihi wa sharri min Allahi ta'ala nga godduka abaana bakiyise bamanya arkaan al iman. Yino kati tuli ekkalaamu tuli mu kuwandiika ekkalaamu ya bika 5 twakasomako 4. Mu lailatul qadri bawandiika puroguraamu y'omwaka ogwo. Kituufu bakugerera ojja kufuna obubenje mu bulamu obwo 8 buddeka busa, naye bwa mwaka guno oba gujja kati bagakebera kutebo akabenje kadukono pikipiki ya kumukuba kuguru bakusaleko mwaka guno oba gundi si guno oguddako kadariyo. Kati eyo buli mwaka batoola kuki kweri enene ndi kati omwaka guli gujja ndi kadariyo no wagitereka yalina okubwa emmotoka. Olidde ninga tajja kufa wabula ajja kumenyeka bamuteekemu ebyuma. Nandi yali akamala ennyumba ye netugaa kagiyingira azimale mu mwaka kati tukoze tutya laitul qadri yeno nti bamukube bamukube nga tumukubye tutya ajja kuba asala luguudo. Fuso yejja okukuba kale bisimilla kifuso ejja okumukuba nga asala oluguudo
ku lunaku lwayidde ekyo nekiggwe olina okukkiriza kakati gwe bwe bakukuba tokayana nnyo amanyi kadari agamba nti qaddara Allah wama shaa faala ekyo Allah bwe yangerera mu mwaka guno kyange bakijja ku lisiti yange ennene Allah baati bwe yagadde kya mwaka guno oba mbaga kati atamanyi kadari agirwanyisa ye buli kaseera ayagala birungi byeriiri naye ng'ate bw'aba asomesa abaana mu kibiina antumina billahi wa kadari khairihi wa sharrihi kavunula katya tebirungi byonoofuna n'obubenje n'ebizibu min allahi taala kakasa nti Allah yasumuludde naye obudde bwe bwenjawulo oba okutegedde kati omusajja bw'akuba oluyi tonyiiga nnyo kubanga ekyo kyawedde mu Ramadani yajja kubwa empi 8 naye nga bakugerera obulamu bwo bakugerera empi 10 empi 12 mukyala gwe otyo kakati bamalayika neragali kati ku 12 tuzigabanyiza tuti emyaka alina 8 nti zina 20 bazimuwujjire ku ssomero mu primary madamu yakuba kakati ate zino za mu kkubo ku kyanga bavubuka nga yagala ono n'oli bamukube yasatu kati ne bagenda nga bakutematemera hakkiyo kakati waliwo wano nga obufumbo obusooka tumuweeyo empi mmeka obali ku sharrihi gye bagiragi nti ono omusajja mukambwe amuweeyo empi 8 naye nga zimuwa lunaku lumu nedda ku Idi ajja kuyiwa ennyama bamukube ku mbaga ajja kukeerebwa olwo ajja okulaga nga tebamukkiriza ne bakutemeratemera ate nga buli obalukuweeredde olaba lweddwo oba kitegedde kati bwe bituuka ku liziki ne bagamba nti naafi agenda kukozesa miliyoni mmeka mu myaka 7 kyalina biliyoni 1 mu 12 ntyo kati kakati Lailatul Qadri eno tumutemereko omwaka guno akozesa mmeka Lailatul Qadri bamalayika baba bali ku mulimu ssebo olina okukikkiriza tekyokya Lailatul Qadri bamalayika bagenda ku lisitiyo ne bakebera emyaka gy'osigaza ne riziki gy'osigazza ne bagitematema ejje ku fiitingemu ne baga nti naafiti olowooza omuceere alidde ati ageri gyagufumba tugumukyaye bukyaya alyeko mutono tumima appetite agireki nga bakutemerako nti ajja kulya haafu mwamutama tomukubaalusa ave ku bisiike ebintu bya Allah byonna bigere Allah mwebigere mumanyi bitambula naye tuli ku bigere kakati olina okukkiriza ekiwandiiko kya buli mwaka nga bakitoola ku kingi bo bamalayika bakutemera nti omwaka guno afuna akabenje kuba kati asigazayo obubenje 8 ate obudde bukozeeki buweddeyo afuna obubenje 2 omusajja yakava yava ku muti n'agwa kati emmotoka emukubi kati si bisiraani nti ogende ku musawo muganda akunoonyereze bintu bibyo babitema ku ttetebwa lyo kati akabenje akalala tekajja kuba kantambula nti ajja kuwasa awaawo omukazi amuyira amazzi agojja amubabula ng'embizzi embaga tetuuka nga toyita banno pozi ogenda ku hakiyo owulidde saa kumanyira nze ndi mwana w'ekindi kasi omukazi ayogera gye bamuzaala omukazi wayogera gye bamuzaala nze ndi wetwetwe ng'omanya nti guvaawo aleeta kasa mukazi ayogera ebintu ebi mwe muli bano temunnaba kumimanya kasa ayogera jjajjaawe nze muzzukulu wako weetegule olwo abantu sikyayogera owulidde oyo si ayogera kati jjajja yayinnye ku jjoba ekyokubiri wayogera omuziro
nze mwana w'emmamba gudduka kasitazzaako gye bamuzaala n'abigatta bisatu ng'owedde nze muzzukulu wa gundi yeddira ekindi azaalibwa ekindi awo tosulawo amala okuwola mubitero biwulira abantu nga babyogera bano abawandiika ebitabo babijja mu byetwogera aga nti omuganda bayogera ebintu bisatu tutambula olwo abajja kaakati takdiiri esembayo gye tujja okusoma tubadde tujjukanya ekkalaamu gy'olina okukakasa atakdiiru lyaumi olidde deyire waliwo okugera okwa buli lunaku bakutula ku buwangaazi bwetetebbwa ku nsawo y'ekkutiya ne bajjako etetebbwa olidde kati bajja bakutoolirako ery'obuli mwaka kati bagenda okutoola ery'olwaleero olwaleero tebukedde olina okukkiriza nti buli lukya luliko ekiwandiiko kwotambulira tulina eky'omwaka tulina ekyobuwangaazi bwo tulina eky'olunaku وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق تكوكورو okukkiriza ekkalaamu y'olunaku oluvannyuma lw'okukkiriza y'omwaka kye baakuwandiikako mu mwaka nti ojja kusuula ssente ojja kugwa kabenje olina okukakasa nti olunaku lwekituuka kyekyo olina oddukakasa nti nalwo luwandiike olunaku luwandiike olw'ekintu ekyo oba kirungi oba kibi lwekijja okukola kiti naaki ajja kufuna miliyoni 2 naye lunaku ki kakati naafe abaagiraagira ati asanga ababbi ku kkubo banyagiddewo omu ku babbi n'atereka ettetebbwa mu nnimiro ye kiro ng'enniya yeegamba nti tunaagabana ziri zino bwe tunamba lwe zigabana nja kukomawo zino zange amasasi gagenza okuvuga ono yaterese ebbali ettetebbwa limuliiriddemu naafe abajja omusujja gumuluma anoonya ki ebbombo kyava alaba ekiveera n'agamba ekiveera kino ekyakiragala abaana akaveera kange ak'omukooti baakasuula wano enniya emugamba akaveera ke ka mukooti mpozi agenda okuva ku kiki kisoboka oba tekisoboka agenda okubikwata ndi naye allah munene amagamaga emashariki n'emagaribi teri nanyinika kankatwale nkaterekebwe naawulira abuuza naye ate eyalibuuliza bamusse kaliraga ne allah tategeerekeka era wallahi tojja mmutegeere tategeerekeka ti lumu munnange mbanjira batera kunyumya lumu lwaki lumu ebbanga liba lyagize eki lyayiseewo si kyangu kunyumya nti mbadde nali waba ogamba mbadde oyinza okugamba ayinza gandi munnange nasudde sente zange eggulaawo kati olw'obyokwerinda abaagala tensenze ez'okumpi okuzikozeka obugala lumu mbandi eyo ngenda okusiba ente yange nga sigwa kaveera oba omusajja yali akakaaga mpozi omusajja yafwa ng'aterese ettiki kati kyebaita takdiru lyaumi nti waliwo ekkalaamu eyakuluma ng'olunaku olwo olifuna miliyoni 2 naye ng'ate ozifuna lwa musujja muli ogw'okujja ewaka onoonyiiki ekikakala so ng'ate waliwo takdiru lyaumi woliwo onoonya eddagala ly'omusujja ate nga waliwo toyireeti enkadde bali kuwulirira wansi
ate abadde alagawo omulwadde ti ate anoonya ddagala tamanyi nti waliwo toyi takdiru lyaumi omusujja ogufunyeemu ki ajaali nti ate jjajjagudde mu toyi ti abadde alaga mbadde nyingiraki ogenda okunyolulayo okunaazaako nga byolidde obiridde okwekugera kwa Allah kati omuntu bw'amanya nti kaddara Allah ebintu byonna yamala okubikola ku program wamashaa faala kyayagala kyatukola tatwebuuzaako faalun lima yurid la yusalu amma yafal kyakola tebamubuuza yali tutta akaana akatone kakomawo nga maama waako afudde muleeba mugongo bw'obuntu kijja obungu bwaffe bugamba akaana kalifudde omukulu nagireki neeraba ate omukulu bwafudde ate akaana ne kasigala kimwekyoli kyava mukyabagane Allah ebintu byabikola atya bwatyo faalu lima yurid akola kyayagala nga bageki wala yusalu amma yafalu kyakola tibakola ki era kati bwagira nti omwana ye mulamu omukulu yagenze bonna bonna ne banyiiga ne bagusalirawo nti kati tategeerekeka omukyala bamututte wano bamaze mulongoosa tazze engulu naye akaana kaki bonna bonna bazze okuzikanakandi yatulema oba ebintu babitegeera atya era bulijjo oba wali obaddeko mu kuziika ojja kuwulyayo bakaggwa ensonyi nebagaa nti obulamu bw'omugenzi bagenda okuleeta shereke akuleetera ebizibu omugenzi yazaalibwa mu 2000 afudde alina emyaka 22 bonna ne basooza Allah bonna gyakola tabitegeera ate aliseewo muzeyi gundi abeera kundiri muba musoozaani muba musoozaani kiki okufute muto nnyo wakeberako ku nankayi endaga buzaalebwe bali bagee la yastakhiruna saatan wala yastakdimun obudde bwe butuuka tebabukeereye ate tebajja nga tebunnatuuka nga tebunnatuuka tebajja kati ensobi ogikwata Allah baba malayika neweesooza oli ku lumonde omegeta kiki nti afiiridde mmaanyi bamuwanikako okufiira munafu enju yakagimaza omwana abadde era katonda tategeere omwana abadde afunye esente zisera sente zisera kubanga buli kyakwatako kitambula mpozi agenda abadde amalayo sente ze awo abo biba amagezi bonna ne bateesa ku nkola ya Allah lumu omuntu yafa tugenda okumuziika naye nga yalina amatooke nga gaabala kwe kusooka okuli omuntu aga nti eno emmere gyolaba nsezi embala gyebazeemu era abadde nakufa ettooke lyo lyategedde ddya embala emmere gyebazeemu abadde alina kufa kimanyi tyobiwulira abantu bali kuno boogera ebintu byasumattu buli muntu ayogerako Allah nga bw'ayagala alinga ayogera ku jjajjaawe oli naatuuka n'okwagala okwambala ekkooti ye naye singa nali Allah talina nawaasula okyapangisa singa wali Allah wayituwadde ebibanja gwe singa nali Allah nze nti twetaaga istighfaaru obutava ku mimwa tusobya mu kutegeera ne mukola ki Allahumma inna a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamu wastaghfiruka lima la twogera ku nnimi zaffe ebigambo ebinaatuleetera emirerembe Allah atonyesa butonyesa nkuba bano baseka mujabire bagaa nti kino ze kitegeera
enkuba efudde mbi okuva ku makya n'ezibya obudde obadde oteesa otya siragwa ogituwa obadde yagala ekome ku 6 oba ku 8 twagala genda kuziika enkuba eremeddeko mbu nnyiniyo tategera bulungi byagireki ayagala kolinga seka mujabi wagireki agenda kuziika ate emmere bayitako batandise okugabula allah alina ebivumo avumwa buli kadde kati takdiru liyawumi eyo eriko ebintu bingi nnyo lwaki aya abamanyi gye baleeta nga bagamba kikulla yawumin allah subhanahu wataala mu surati rahman aya 29 kulla yawmin huwa fi sha'nin buli lunaku abaako embeera gyagiraki naawe kennyini olunaku bwe lujja obeera ku sha'ni emu engeri emu eyakusanze ku makya yakusanze onaaba si bwe kiri akusanze mu kkuba akusanze okolaki otambula omulala akusanga oli ku mulimu okola omulala akusanga oli mu kyamisana olya omulala akusanga owujjaddeko omulala akusanga oli kacyayi kabaggu omulala akusanga oli ku mweso kakati tugambe nti olunaku obeera ku ki kulla yawmin huwa fi sha'ni kakati gwe omuntu omu anoonyeza abantu beekyokulya oba buli lunaku obeera n'embeera ez'enjawulo ate olwo allah ali konsante ku bitonde byonna kati waliwo puroguramu ya buli lunaku agamba nti qala agamba min sha'nihi ezimu ku ngeri zabeerako ayaghfira oluusi asonyiwa dhamban bano abasonyiwa mazambi wayufuriju karban oluusi bano abajjako mitawaana wayarfau maqaman bano abasitula amadaala wayadau akarin bano abassa mu madaala ono bamutikkira ono agwa ono alidde entebe ono agivuddeko buli kadde rafiu darajati bano abasitula amadaala bano abakkakkanya amadaala kino ekisolo kirya kinne waakyo kino kizaala kino kikola ki byonna byonna biri mu puroguramu ye kulla yawumin huwa fi sha'ni abeerako embeera gy'aliko ey'enjawulo ku gwe gy'omusuubira okubaako nagan kulla yawmin huwa yujibu da'iyan omumanyi omwayitibwa mujahidin yagamba nti bingi bye baayogera wano naye nonzeeko ekya mujahidi agamba atya mujahidi omu ku bamufasirina agamba kulla yawmin huwa yujibu da'iyan bano abaanukula abasaba wayashfi saqiman awonya ono omulwadde bamusiibula ono ayingira eddwaliro ono ayingira eggwanika ono afuluma eddwaliro wayujibu mutarran ali mu buzibu amwanukula wayagafiru dhamban bano abasonyiwa olidde kale allah abeera buli kanaku tolina mbeera gyoyinza mugamba nti ali ku mbeera yo yokka buli kanaku abeera ku mbeera z'ebitonde ebyebika ebyenjawulo ez'enjawulo kuba ebitonde byonna birina kubeera ku nkola ye ate olunaku lwayo terufaanagana lwa jjo jjo yakuwadde entebe kati agikusikambuddeko olidde ono yamulinyisiza eddaala ate ono amutta ono azaala ono afwa bano bali mu ddwaliro bali mu kwozayoza mwana ate wali bali mu kuziika yakola ku by'okuziika yakola ku by'okuzaala buli lunaku bazaala buli lunaku baziika y'omu bano bakkakkana bano basituka bano balwadde bano bagenda mu ddwaliro bano bafuluma bano bali mu ggwanika ali ku nsonga za bitonde byonna mu bitonde naawe mwoli kyokka omunenya nti ate enkuba kaase nnyo akole nga ggwe bw'oyagala omu ave ku bitonde ebirala kkiriza buli kyakola kulla yawmin huwa fi sha'nin buli lunaku aba ku puroguramu zagireki zaaliko ez'ebitonde byonna bano bazaala e Kenya e Tanzania e South Africa mu America bazaala yaliwo bano baziika bano bagiraki yeye bano bali abasitula amadaala bano abakkakkanya bano bakutuka ate bano babasiibula mu ddiika ate bano babasiibula kubaziika yaliko kyokka gwe omuganda nze byakola sibitegeera enkuba efudde mba bufudde mbi mbwakole nga gwe bwokolaki
awo katukomaawo naye nga tujjayo kudda ate insha allah ku ennyingo ey'okumeka ey'okusatu kubanga tubadde ku nnyingo ey'okubiri ey'okukkiriza ekkalaamu neevaako ennyingo 5 kaakati tujja kudda ku nnyingo ey'okusatu al imaanu bimashiati llahi nafidha tulina okukkiriza nti katonda kyayagadde kirina okuyitawo awatali muziziko kyayagadde ennyingo esigadde sulaza ennyingo 2 ey'okusatu n'ey'okuna tumalirize kadari kubanga eri yo yagaziye neefuna obuwakatirwa 5 naye kaka twali tugenda ku nnyingo emu ku emu zaalinya netusomako bwe twatuuka ku ekkalaamu nezaala obwebindu bumeka 5 katulina ate kuddayo ketubumazeeko tulina okuddayo wa naye nga imaanu bilqadari omuntu bw'aba agirina wallahi eseemugombera mu ngeri ki ebeera ma aswabaka lam yakun liyukhti'ak wama akhtaaka lam yakun liyusibak rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf ekkalaamu zaggibwa dda ku ki ku lupapula ne bwino yakala buli kikutuukako kakasa nti bwe kiba kirungi kibadde kikyo bwe kiba kibi era kikyo ekyo kyotafunye kakasa nti tekibadde kikyo lwaki ekkalaamu bwino yakala n'ekkalaamu ne bagijja ku lupapula ne bagiwunzika wali okutegeeza nti kinaya nti byaggwa dda buli kyonoofuna kyaggwa dda ekikyo okupulaaningibwa wallahi ekitali kikyo tojja kukifuna ate ekikyo wallahi tekijja kukuyitako oba okutegedde nze mbeera Mityana sibeera Kampala era bw'oyogera Mityana ab'e Kampala bamanyi nti oli mu kyalo oba okutegedde wali onajja okufa ng'abeera Kampala nga tatuukangako Mityana olidde naye bwe babadde balonda abagenda e South Africa balonze ow'Emityana n'ab'e Kampala tekitegeeza nti nno babadde mu Kampala bakoze ki baweddemu naye kye bawandiika okifunira Emityana ne bwankubadde nga tosula Kampala okusula okumpi okulira n'ennyanja sikolaki sikuliira okuba okumpi ne Kampala sikisaanyiza ekikutwala e South Africa naye ne bw'obeera Gulu oba Kaseese bajja kujjayo bakukole ki kitegeeza ki nti yonna gy'oli ekyo kye baakugerera okufuna tekijja kutunuulirawo okola ki gy'obeera kyo kijja kunoonya kye baageera nti kikyo kikusange yonna gy'onoobeera oba okutegedde lwakitubeera wali Kampala emikisa gyengiri wali neeno kyenyina okufuna nja kukifuna nga kyange kati kye baakugerera banyinnye bwe tuyitako Entebbe ng'ate tuva Mityana so nga bali singa byali byakwesooka ab'Entebbe singa byali bya self service nga musimbye emmere y'ennyonyi mwagala kulinnya ennyonyi mugendeko ebweru golowooza ow'Emityana wali tuuse ddi kubali mu Entebbe kangenda embeera wali kumpi bwe bana ba balonda abagenda balina sookera ku b'Emityana oba basookera ku b'Entebbe naye kaakati daba bwe basitula ow'Emityana n'ayita ku b'Entebbe waggulu lwaki alqadar ma aswabaka lam yakun liyukhti'ak wama akhtaaka lam yakun liyusibak gyonna gy'onoobeera Allah kye yakugerera kijja kutuukako ate kyataakugerera omulala nga kyamulala omulala yajja kikola ki nze mbyewuunyiza mu kuwasa omusajja ava gy'avudde najja wase wammwe naye ng'amayumba gayiseeko n'abakazi bayiseeko maaswaba kadari
abakazi abagirimba abalinga menvu waliwo eryembugu lerigira noolaba omukazi wallahi emmotoka nga zimuyitako obuyisi teri ayimirira bavuga bagenda naye nga bagenda eri ntwetwe ndikana akati ono bwe yagenza okuwasa yabidde eddala eno gyatuleeta nga wallahi gye balaga kada bano bamalaaya abalina ebisambi ebiringa ebinu obubino obulinga endeku babayiteko obuyise kati kakyawasewasizoyo tindeka oba tomutaperekere walako kasatekako kongoma muluguddemu kale akati olutuleeta eno kadali yemuboga tekitegeeza nti okufumira olina kweyanika bweyanisi Kampala odira obubina enjala ezisongodde obubina ogulo bwa plastika bajja kutwala atalina kabina ng'alinyindi eribwe kabweyakiza emmotoka zibayite ku ndiyunira bigwambaga balaga wa Tooro ate okuva eTooro mu tawuni wano Fort ate mugenda kuvuga olugendo bode kutwalirawo ebikitundu bano abakuwerekera bagenda bayomba ng'ate gwe oli kuwaya ya kadari nze lumu mukwano gwange atwala tugenda kuwasa yanneewunya kadari tebamwe temuzeewunya kakati nga tuvuga tugenda muttaleeyo mubalaalo obuzibu tebuzze tetwagala kugira ki kufuna ate fande abasaala buli kadde tugamba munnaffe ekiwa tugenda tweteruwululizaako wa kakati ne batugamba muleese obuzibu naye akasaka kali mukalaba wa kasaka waliyo obuteeteteete nga ddala mutuufu manye haja bwejjayo yeekola ekkubo terieko kulinayo erikadali yaayo kati ogenda okutuuka gye batulagidde okufunawo ka poloti nga poloti zonna bazimalawo okufunayo ka poloti wogenda naye ng'abalaalo banyirira obuuka bubuusi maggwa ga munno obutagalinyamu naawe ofuneko wenyiga nogamba yabadde mungu mwe muli poloti enkadde mwe muli empya mwe muli ez'ekiro noga subhanallah kadari nga yazze naawe kati kadari yo mu lubuto emmere yo kadari kaze nvaamu oba tonzijaamu ng'onoomanya naye kadali nga yatuuse ssebo ekutambuza akannaginagi okukakkanaga naawe ofunye wujagi kapolotiko naye nga bopoloti bwonna ekibuga bakizimbamu ate nga za byapa so naye weewuunya nti kakati ono kyamuleese eno kadali yamuleese yegwe teweewuunya kadali nga bakuwandiikira kufiira South Africa nga toliwo emityana teyakomu yafiiriddewa ti South Africa kaloki tiyabadde Durban twagenda ku Durban kibuga kiri ku nnyanja Indian Ocean ne tulinnya muli tuli muli ng'essanyu lyetulina liri busanyu Indian Ocean kyempambuuza bannayigana amazzi gali gatya nti munnyo mwereere ogenda otuteekako mukamwanga omukisa gwe saafunye okugenda kaate wezaawukane n'ey'omunnyo neyaagi ndeetale munnyo saatuuseewo olw'obudde tetwatuuseewo teni nga nadde njagalawo nnyo nawo njiraba eno ya munnyo eno si ya munnyo olw'okujjukira nti maraja albaharaini yaltaqiyaani Allah ateeka mu kiwonvu kimu ennyanja bbiri nga bwe ziri bainahuma barzakhun la yabghiyaani naye nga wakati w'ey'omunnyo n'etalina munnyo waliwo ki olusalosalo tewali erumba ginne waayo ekiramu kyeno tekisobola kubeera eri bwe kisalira ne kigwira eri kifa n'ekyeno bwe kiri birabagana bulabagana muli eyo tiri eno ng'ebiri mu ndabirwamu enkoko eri mu ndabirwamu ogiraba empanga nga tesobola kuba ojja eri bweru bwa ndabirwamu naye tesobola kugireki zirabagana bulabaganye
kino wekisoma tukira nekigwera olumbe naye nga byonna biri mu kiwonvu ki omukisa ogwo saagufunyeko naye batugambye waliwo akafo weziseseekana okalaba nolangana amazzi malala nagamalala kale awo kikyogera okukunyweza nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam eyali mu kizinga ky'abawarabu egindi nabe ate byayogera ebiri eyindi ate nga biri musahafu kikikulaga nti nyini musahafu nyini nsi yabimubuulira wama yantiqu ani lhawa muhammadi ngaali plain talina knowledge emanya nti mu nsi mulimu ennyanja eziri mu kiwonvu kimwemu erimu omunnyo emu terimu munnyo ate tewali erumba ginne waayo ebyeno biri eri ebyeno biri eri naye nyini nsi yamubuulira abantu bwe balitambula mu nsi bakakase nti muhammadi yayogera mazima kuba nyini nsi amanye ensi era yamubuulira ebyensi muhammadi saa sallama nga muhammadi tasobola kumanya sayansi nti omuntu asooka mazzi kuba mazzi ennaku 20 mama wasobola okimanya nakubuulira n'ennaku nga zezo n'abeera ekisaayi ennaku 40 n'abeera ekinyama ennaku 40 ne baleeta omwoyo ne bawandiika ebintu bye twogedde ajaliye rizikiye mirerembe omusajja bamukazi anaafa aveemu nga tatobaafe oyo sayansi rabbaani kikutegeeza ni muhammadi bwakugamba nti wama yantiqu ani lhawa sallallahu alaihi wasallam byenjogera bannange si byange in huwa illa wahyu yuha mbyogera nga bamaze kubimbuulira bubuulizi njogera ebya sayansi njogera ebyennyanja njogera ebyensozi njogera ebyansi simumanyi sitaasoma niye wakati mu obutasoma bwange ate kyamagero lwaki kuba ngenda okwogera abasomi be batamanyi naye ng'ate ensi bwerisoma erigenda kakasa byenjogera singa nali mmanyi mwaligaye nti yabisoma gindi naye simanyi kusoma simanyi kuwandiika naye ensi bweriba egenda esoma ejja kakasa byenjogedde mulyoke mukakase nti nno si nze yali ayogera oye sallallahu alaihi tasaana sallallahu alaihi wasallam tekimusaana ekitiibwa kyo tekimusaana bagamba inamaana abasharu misulukum ni muntu nga mmwe naye mbiriko embeera yuha ilayya nyina kyemutalina bwe bubaka bwe bampa nange wallahi bye baŋŋamba okubagamba baŋŋamba mbibagambe bugambi oba okutegedde naye nze ng'omu ninga mmwe ndya nga bwe mulya nywa nga bwe munywa mpasa nga bwe muwasa era nja kufa nga mmwe naye bampadde akaseera kano mbagambe kul bagambe ani agamba waliwo aŋŋamba mbagambe nze mbagamba mukama wange byaŋŋambye si byange aye ne mukama n'agamba nti walau takawala alaina singa yamala ne yeetumiikiriza n'atwogerako bye tutamugambye akhazna minhu bilyamina twali mukutte ne tukola ki mukama oyo agamba mugaye bagambe n'abagamba banne mbagambye ne mukama n'agamba nti singa yali akhazna minhu bilyamina summa lakata'na minhu alwatin twali mutiddewo kati obutafa bwe kitegeeza yali kuki ku mulamwa singa yava ku mulamwa twali tumulyawo n'avaawo kakati gwe bw'otakkiriza sallallahu alaihi wasallama oba wakanyiza nnyini nsi oba ono mulonde wa nnyini nsi na muhammadi tajja bagamba nti mbagambe mukole kati mbagambe bakole bati waliwo amugamba atugambe subhanaka allahumma wa bihamdika